بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله تندر سبوا ويتوب لهم يا الله سبحانه وتعالى يتواغلزا وبالسلام بنا oy Allah atasima mudduwe nga bamwokya omuliro gwe olw'ensonga nti yatugamba nti wala yarda liibadihi kufur, teyagaliza mudduwe kaafuwala, teyagaliza mudduwe kuyingira muliro, ayingira omuliro nga yeesiimidde. Kubanga mu aya ey'okubiri yatugamba حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الله يتواغرزا نيو تيكما زينه في قلوبكم وبكرزوبو الله يبتسميرا لا بتواغرزا وكره إليكم الكفر n'attamisa nnyo ekiyitibwa obukafiiri, n'attamisa nnyo okumujeemera, n'attamisa nnyo omuwakanya. wakarraha ilaykum alkufra walfusuqa, yattamisa nnyo Allah okumujeemera. wala isyan, Allah yatulamisa okumujeemera n'okwonoona byonna Allah yatutamisa. olabanga Allah subhanahu wa ta'ala yatuwagaliza nnyo okubeera abakkiriza, n'abeeranga abuteeka mu mitima gy'abantu. Allah yakuwagaliza obulungamu, n'akugamba Allah subhanahu wa ta'ala ng'agamba kitaffe Adamu alayhi salatu wassalam nti abantu mwenna mubeere mu nsi n'abaana bo, naye mubeere nga mukimanyi bwe mubeera mwagala okuluŋŋama, mwagala okutuuka gye ndi nga musiimiddwa, obuluŋŋamu obwo bwe mujja okuwangaalirako obujja kufa gye ndi. Nze nja okubawa kye njagala, nze nja okubalaga kye ssaagala, nze nja okubalaga halaali, nze nja okubalaga haraamu, nze nja okubalaga ibadaati, nze nja okubalaga buli kintu kyonna, nze nja okubalaga empisa ze muneeyisaamu. fa imma yatiyannakum minni huda, obulungamu obujja kuba gye ndi. Naye yagamba nti faman tabia hudaya, oyo yenna Allah gwanaawa, oyo yenna anaabeera mu nsi n'agoberera obulungamu obwo bwe nnaamuleetera, fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba nti tagenda kufuna kutya, tagenda kutuuka kunaku lwa nkomerero. Empeera Allah ajja kutuuka kunaku lwa nkomerero ng'empeera Allah gy'amuteekedde nnene. Bw'abanga yatuwa obulungamu nga tulaze engeri gye tuteekeddwa okuwangaalamu, Allah subhanahu wa ta'ala ateekwa kutendwa.
yandibadde atuwa nti buli omwana onye engeri gy'anaajja nga gyendi nga musiimi kuba ye yatwetondera obuyinza obutulagira nga bw'aba yagadde abulina yanditugambye bugambi nti mbatonze mbatadde mu nsi kati buli muntu anoonye ekkubo linaamutuusa gyendi naye mu kisa kye Allah subhanahu wa ta'ala yamanya nti abaddu tetujja kusobola tujja kulemererwa n'atuwa amakubo muteekeddwa okuyita n'agamba nti bw'oba onoonya ejjana nga gy'oyagala otuuke gyendi ng'osiimiddwa kwata abcd bw'onaakola ebyo ejjana nja gikuwa ne bw'oba oyagala muliro siyinza kukulyazaamaanya nagwo bw'oba ogwagala kwata abcd bw'onookwata ebyo nja kukwokya n'akuwa ggwe Abdullah otandike okunoonya nsisinkana nti eyantonda kyova olaba nti takwagaliza kukwokya teyandikubbiddeko biki byagenda kukuwa ng'omwana abeera mu nsi abavubuka abasoma ali mu siniya ey'okuna oba ali mu siniya ey'omukaaga oba ali mu kibiina kyonna teri musomesa jje n'amukwatira kalaamu n'amuwandiikira nti ku lubaawo oba yuneebu neekuba empapula n'eziweereza abaana nti bino byenja okubabuuza wabula otuukawo security ebeera y'amaanyi nnyo batuume empapula ezo obutabbibwa abaana basinkane ebibuuzo byabwe nga bibagwako bugwi anaaba alafuubanya ayalukulaayite anaaba alemereddwa gwe kubanga bo tekibakwatako okugwa kwammwe ye Allah yesu yatonda ye Allah subhanahu wa ta'ala ebibuuzo byaffe yabitulaga hatta ne byanaabuuza mu kabuli nga bamaze okuteeka mutaana yabitulaga bino bijja okubuuza era bw'onajja n'oyingira entaana nja kukubuuza nti ani eyakutonda nja kukubuuza ani eyakutonda bw'onajja ng'ekyo kyanukudde nja kukuwa ejjana n'owangala emyaka 4 n'owangala emyaka 5 ng'ekibuuzo ekyo kimanyi buli lunaku bakikuddiŋŋana naye n'omaliriza n'ofa mu mwaka ogw'ensanvu n'oyingira ettaka nga tosobola kukyanukula so nga wandigambye kantiyeeyereze so nga wandigambye nti kankikolerere kyava Allah subhanahu wa ta'ala n'akwokya nga mu kwokya kwakwokyezza togenda kuba kukwekwasa yatwagala nnyo Allah kyava tugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa ti alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina bannange abantu mwenna mu nsi amateeka agali mu kitabo kino Qur'ani naam okuva ku al-Fatiha okutuuka ku Naasi yagamba ti ge mateeka gemba wadde gokka songerako sikendeeza ayagala ejjana waddembe okugagoberera atayagala waddembe okugaleka nojja n'oleka ekyo Allah kye yagamba nti bwenna abantu beetadde mu nsi olwaleero amateeka genjagala nga mazeeyo gali wano oba oyagala gakolerere bw'oba toyagala galeke nojja omuntu n'omulimbalimba Allah nga bw'agamba nti yukhadi'uuna Allah n'omugamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulallah bw'omala Allah mukwenyakwenya bw'otyo ate amateeka agali mu kitabo kyo ekya Qur'ani n'ogagaana kale Peter asigaddeyo ye takkiriza naye ggwe Muhammadi ojja n'olimbalimba Allah n'omugamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah Jaliya n'okissa ku lumiro Mariyamu n'okissa ku lumiro n'okyatula Farida n'okyogera n'ogati nzikiriza ggwe wekka oyo gw'ogamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah
Allah bwe yagamba eyakutte ekyo ti alyawma akmaltu lakum dinakum basahaba bange nabo omubaka wange Muhammadi nabo bonna abalagoberera olwalira amateeka gammwe gaweddeyo ayagala agagoberere abateegadde agaleke wakisanyiyo yettonda Allah kyova olabanga omujogera emyaka 4 n'omugattako buli kyoyagala n'okeesa bukeesa ku makya n'omugamba ti ya rabbi tubtu ilaik nenyiza gy'oli sikyaddamu n'agamba nti fa ana kad gafartu nange nkusenyiye so nga wandibadde nga bw'obeera ggwe bw'olaba omuntu ng'akuwonyaabonyezza emyaka bw'olaba ng'omuntu nga akutaaganyiza emyaka ddene akuwonyaabuza ebbanga ddene ne bujja olunaku lumu ne yeewaayo gy'oli najja gy'oli olw'ozoolamuga ti waye otegedde leero nti nze nyebuiza ku ggwe naye ye Allah bw'omugamba nti mukama wange mbonedde sikyaddira ng'omuntu osobola omugobogobi naye Allah agati wa ana kad gafartu nze nkusonyiye si ekyo Allah kyalina n'okubeera ng'akoleka mu nsi yawanidde obulamu bwo omwoyo gwo yagulina mu mukono gwe wayagala wakutugira nga toyinaako wajja kwekwasiza yatuwaako okulabirako akatono ennyo keyatugamba mu Qur'ani mu sura gye bayita An'am n'agamba nti huwa alladhi yatawaffaakum billayli Allah okumanya atwagala nnyo yoyo atutte ekiro buli omu ali wano yeyasaamiridde ekiro buli omu ali wano yeebase n'atajjuka biri ku nsi huwa alladhi yatawaffaakum billayli yoyo abatta ekiro n'agamba nti waya'lamu ma jarahatum binnahaar ensi yonna esiriikirira nga teri ayogera nga n'omulalu agudde ku kkubo yeebase nga n'ensolo zeebase n'ebinyonyi byebase naye yagamba nti waya'lamu ma jarahtum binnahaar ng'ate mumanyi bulungi bye munkoze obudde obw'emisana bwonna tewali gwe simanyi kyakoze amazambi g'okoze nga Allah agamanyi ebirungi by'okoze Allah abimanyi niye gati waya'lamu ma jarahtum binnahaar yagamba thumma yab'athukum fiihi nekkwatibwa ensonyi ekisa nekuzza engulu nekuddiza obulamu n'owawamuka nodda engulu nga gyabadde kukwesa okumala ebbanga essaawa ennungi 4 gyabadde kukwatidde essaawa ennungi 5 ebisaawo tokyasobola kubeera ng'obijjukira ogenza okujjukira okudda engulu ng'oluggi luggule ebadde mu nnyumba babitutte ogenza okujjukira okudda engulu ng'eyabadde atadde omutwe eri ogenza okujjukira okudda engulu eyebasenga weebise nga toyina lugoye naani akututte mu mbeera eyo akuggyako amagezi ago kiseera ekyo ani awanidde obulamu bwo ani akwebasizza essaawa ezo Allah yagamba nti kyali kumalidde okuntegeera nti wendi kubanga nze kuddiza obulamu bwo kyavaaba abeera ow'ekisa kyova olabanga yeeyita arrahmaanu arrahim Allah musaasizi alina okusaasira okubona musaasizi alina okusaasira okubona kyova olabanga Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ensi eno senga yalimu akalungi mukaafiti yaliweddemu olwendo lw'amazzi naye akeera ku makya n'agenda ajoga Allah we olwaleero abakaafiiri bakayanira kulya bisiyaga ate abo birannyo nti agwe wali ebisiyaga gokola bwoti naye bonna Allah abawa ne bafa kulya ebisiyaga byabwe emmere ne balya bagenze kulya bavudde mu kulya ebisiyaga emmere ne balya ne bava mu kulya ebisiyaga n'abawa amazzi ne banywa bava mu kulya ebisiyaga sente n'azibawa ne babeera nga buli kye baagala bakola ki bakifuna wakisanyo gye tuli singa yali anyiiga nga ffe bwe tunyiiga ma taraka ala al-ardi min daabba ku nsi teyaleeseeko kitonde kyonna nga kitambula kubanga yagamba nti walaw yu'akhidhu Allahu nnaasa singa Allah asalawo buli kitonde n'akikwatira buli muntu n'amukwatira ku zambi lyakoze yagamba nti ma taraka ala al-ardi min daabba ku nsi sisaleeseeko muntu yenna atambula
Allah okuleta ayi falala bwete ategeeza ki titusobya teri atasobya kasita abeera nga yatondwa ati ibn adam muntu ayina ensobi z'akola oyina z'olaba nga nnene gwe n'ogamba nti sijja zikola gwe n'olaba z'olabye nga ntono n'ozikola so nga ate oyinza okukola z'olaba nga entono ng'ate Allah kuggwa alaba nga ye nnene. Allah waakisa Allah atwagala nnyo habbaba ilaykum Allah karaha ilaykum al-kufra yettamisa kitwa obukafiri naye lwakwaddiye kutamisa bwatyo kyokka tubunonooza ne tubujjayo habbaba ilayna al-iman yatulamu obukkiriza kyeki essola yeru Allah gyayagala yatulaga omuntu ngeri gy'otegedde gisaalamu naye era bye yatulagira kutubireka ne tukola nga bwe tulabye kyava tugamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu bigambo bye eby'ekitiibwa buli lunaku yabanga asomesa abaddu n'abagamba nti inna asdaka alhadithi kitabullah wa khayra alhadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bannanga abaddu mwenna mutegeere nti ebigambo ebisinga okuba eby'amazima biva wano mu kitabo kya Allah ye Qur'ani. Bw'oba oyagala amazima mu bigambo ebyogerwa by'otasangamu kubulamu by'otasangamu nti biyinza okukyukakyuka wayise emyaka 1400 n'egigwamu nga Qur'ani mbaka gye yasoma sallallahu alaihi wasallam naffe gye tusoma nga byereka agambye nti omwenge haramu era n'olwaleero gukyali haramu. Ombaka yavaawo nti ekiseera kijja kujja ng'abantu mu umma yange tebajja kuyita lunaku wa illa nga mulimu kubo abanywedde ku mwenge era hatta n'olwaleero kifaanana naye bukyanga akyogera emyaka 1400 n'egigwa miyitirivu naye yagamba nti gye tugenda mu maaso abantu bajja kukeera enkya nga tewayiseewo olunaku lwonna wa illa nga mu bantu ba umma yange mulimu abanywedde ku mwenge. N'agamba nti wayusammuunaha nga bagutuumye amannya agatali gaagwo bakuleetera amannya ag'enjawulo aganaasikiriza abantu okunywako naye agati olunaku teluyita tiyagamba nti mubakufaawo wabula mu bantu abagamba nti la ilaha illa Allah Muhammadu rasulullah tewali lunaku liyitawo nga bantu tebanywedde ku mwenge oyinza okugunywa mu bwennyini bwagwo. Naye ebigambo okubeera nga ebigambo by'omubaka by'amazima bw'atyo omubaka bukyayogera Allah bukyatugamba ebigambo ebyo olwaleero obisanga nga obulamu bwe tuwangaalira kubanga Abdallah bw'otagunywa oggulira omunyi waagwo n'anywamu. Abdallah bw'otagunywa olagirira bagunywera n'ogamba nti bw'ali kabbala oli we banywera. Abdallah bw'otagunywa oli kale ssente eziguvaamu obuyumba bwewazimba abapangisa abo batundiramu myenge ne banywa. Abdallah bw'otagunywa olina booda egwetikka bw'ogamba mugambi mwana tugenda onoonya riziki bw'aleeta obusente nga gw'olya bw'aleeta omuwenge gassaako bw'aleeta omutwalo gw'onoolya tofuddewo agugjeewa. Emmotoka yo wakwata pikapu yo n'ogiwa omwana tugenda onoonyeze tunaalya yagenda buli kye kyasanga ateekako olw'eggulo n'aleeta 5 gy'esatu gyo n'oteeka mu nsawo yo n'olaba nti okoze kya bbeeyi onywedde ku mwenge. Omwana wo kuleeti yazeese gw'olaba waliwo yamupangisizza atwale omwenge gwe n'atwala n'asulayo n'akomawo bw'wali ogimuwa mugamba nti saagalako wadde kuleeti y'omwenge oba kuomu obuyinti genda onoonye. Ebyo mbaka yabyogera myaka bbanga ddene. Olwatusonda embaga z'abakuffaaru n'okola contribution eyiyo n'okwata omutwalo gwo emitwalo gye 10 n'ogamba nti munnange omanyi omusajja ono mukwano gwange nnyo anyamba mu bizibu bingi tubeera naye mu nsonga embaga buli kimu annyamba yampise ku mbaga ye osekola bw'otya ngende mu lukiiko lw'embaga ye
munawe sigendeyo omaliriza ogenzi naam nakuwa bbiri egyayagala nga baagala obukadde 5 okukola embaga ye okuggwa nga mu bukadde 5 kuliko kuleetiza bbiya 40 n'omwenyera n'oseka n'ogati kambawo emitwalo 5 oguze ki kyagamba omubaka kyeyagamba nti abantu kiseera kigenda kutuuka abantu b'omumayange kiseera kigenda kutuuka nga banyedde ku mwenge bagutumya amannya agatali gaago kyagamba nti inna asdaka alhadithi kitaabu llah onoonya ebigambo ebisinga okuba eby'amazima bw'oba onoonya ebigambo ebisinga okuba eby'amazima obisanga mu kitabo kya allah gaba allah bwe yayogera ku firawuna yagamba allah subhanahu wa ta'ala inna firawuna ala fi lardi waja'ala ahlaha shiya'an firawuna yeefuula ow'ebbeeyi mu nsi abantu b'omu nsi n'abaawulamu emitendera bonna bantu yabakulembera naye ate yabajjamu groups ez'enjawulo yeefuula ow'ebbeeyi abantu bemuwadde okukulembera n'abaawulamu yastad'ifu taifan abantu abamu n'abafuula ضعيفا abantu abamu n'abafuula abanyigirizibwa ne bafuuka emmomboze mu nsi yaabwe awamu n'ekyo ye mukama waabwe yabafuga naam enkola eyo bw'ogisanga nga Qur'ani yagyogera ku Firawuna Musa bukyabaawo emyaka egiri wakati awo emyaka egiri wakati wa Musa n'omubaka tegimanyiddwa kubanga Allah yatuuka okugyogerako yagaa nti fataala alayhim amadun fakasat qulubuhum emyaka bwe gyabayitirako obungi nga tebakyaliwo omuntu nabbi yenna azze kasat qulubuhum emitima gyabwe gyakakanyala naye olwaleero mu nsi otuwangaalira abantu bajja ne baawulamu abantu Allah bye yatonda ng'agamba nti bwakuwa obukulembeze Allah agambye kukolera abantu bagambye okufuga tagabe kubaawulamu nti obonaani tagabe kubaawulamu wabula kubakolera bonna babeere bulungi n'okeera enkya nga yastad'ifu dhaifan ng'abamu obanafuyizza obafudde abawansi obafudde emmomboze mu nsi yaabwe obafudde abatalina mugaso naye ebyo Allah bukyabyogere emyaka 10 n'ekigwamu atulaga nti inna asdaka hadithi kitabullah Allah bye yayogera ku riba yagyogerako emyaka egiise mingi nnyo Allah okugamba mpaka bwe tibagambe nti balekeraawo okulya riba ye ng'amanyi ki ekijja okujja tukeera bukeese ankya olwaleero ng'abantu tebakyafaayo ku riba gwe balya tebakyafaayo ku riba gwe balya nabbi yatugamba nti ya'ti ala nnaasi zaman ekiseera kijja kujja eri abantu alibaawo mu kaseera ako alqabidu ala diinihim alibaawo mu kaseera ako nga yenywerezza ku busiraamu bwe alibanga akutte eryanda ly'omuliro mu ngalo alibanga akutte eryanda ly'omuliro olinga atali mu nsi Uganda giwangalamu buli omu akola byayagala okukwata obusiraamu bw'abantu abasiraamu abagamba nti la ilaha illallah bali mu bushiriku kubanga yagamba Allah subhanahu wa ta'ala wala yu'minu aktharuhum illa wa hum mushrikun abasinga obungi tebakkiriza Allah bawula babeerawo bagatta ku yabatonda kati owangala mu nsi nga society muwangalamu yeeyo olwali bw'onaasanga enguzi eri mu nsi okaaba amaziga nti ntandikirewa olaba nga lw'oyingira yeeyo eriwo ekyokukola tekyalina obusiraamu bwo bw'olina ogamba nti mukutte naye bw'onaasanga nti gundi kyo kyenjagala omunonye taliiwo olinga ali mu masaŋŋanzira naam bw'onaatulira obwenzi obuli mu nsi abantu bendera ku makubo tula hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ekiseera kijja kujja obwolonefu buyitirire
nenga anabangamu alimu akalembereza kobukkiza mu kaseera ako bw'alisanga omusajja ng'alina omuntu gw'ayendako ku kkubo oba bali mu masaŋŋanzira agera mugamba nti gundi muddeeko wali wabbali oyo no yalimu kayimaani tamugaana zambi lyakola era tamulaga nti akoze kibi wabula amulaga nti okwendera wano ku kkubo kyekibi mwalizeeko wali wabbali omusiraamu mukkiriza mwawangalira mu society efaanana bwetyo mwowangaalira musiraamu nno bw'ogamba nti tekyalya riba ayogera ekyo ye muddu agamba nti yagamba la ilaha illallah obulimba buli ku musiraamu nno obulyazaamaanya buli ku musiraamu nno gwandiyesiza abeere ng'akuyama mu liisonga omusanga nga ye mulyazaamaanya asooka era ekiseera kijja kutuuka obeere ng'asigadde mu masaŋŋanzira neegwekewa ndagewa olwaleero okuwasa omuwala nga bikira omuwala alaba ng'akoze zambi kubanga awasiza ekiwole ekisibo ekitategeera esajja ekiwole ekitakola ekirabagako na musajja alaba ng'akoze bubi so ng'ate abedda nga beeyagalanga naam lwaki seera kijja kujja eri abantu anaaba yeekutte ku ddiini ya Allah anaaba ng'akutte eryaga ly'omuliro mu ngalo inna asdaka hadithi kitaabullah ebigambo ebisinga okuba eby'amazima bigambo bya Allah nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama kaifa antum mulibeera mutya mmwe baani basahaba oba abasiraamu abalibeerawo mu kaseera ako yaga nti kaifa antum mulibeera mutya idha taga shababukum bwe balibeera nga bavubuka mu mmwe abaagamba nti la ilaha illa allah bawuttuse amagezi gaabwe gasusse mu bwonoonefu bwabwe muliddawa bwe buli kyenkya nga bavubuka idha taga shababukum nga bavubuka mu mmwe be basingayo obwonoonefu bw'oteekedde okuwangaaliramu kubanga bw'otuulira ekibinja bwe kituuse abayimu bonna olonda mu bulonzi abaliwo olwaleero bw'otulaba no gurupu yaffe abasajja bakulu olonda mu balonde bali 2 3 4 abasajja abakulu bw'ogamba nti oba oli awo emyaka gikuze musajja akuze abasigadde bonna bavubuka betuteekedde okuwangaaliramu bw'oteekedde okuwangalamu society yonna ogisiŋŋaana otulo bangi naye society yonna ogisiŋŋaana nga bavubuka ne bwogenda mu muzikiti osiŋŋaana mu layini nnamba bonna bavubuka mulimu abasajja bakulu 2 naye kaifa antum munaawangala mutya idha taga shababukum nga bavubuka abafaanana ngaabo nga bangi be bali mu mipiira be bali ku bayirungi be bali ku taaba be bali mu bwenzi be bali mu bubbi be bali mu bisiyaga be bali ku buli kkubo lyonna ekyamu kubanga tosobola kusanga omusajja ave gy'ava omusajja ovudde omusajja omukulu nti ng'ajja kusiŋŋana nga bano kasima baani abali ebisiyaga abo bapasita tajja kusanga mukulu musajja mukulu amuga nti nkankulya ebisiyaga ajja kukyonoonya muvubuka n'agamba nti ng'abakyala mu mmwe nga bawala abaana b'omuwala bamaze okwonooneka muliwangaalirawa bwe bagamba nti muwala wo gwafumbizza omufumbiza nga bikira kyebonere n'oli akubuuza nti omuwala akyali bikira asobola okulabika alaba nga mu magezi ge kizibu nnyo takyaliwo mu nsi n'agamba avaawa asangibwawa naye nga mu nsi mulimu abato abafaanana bwe batyo nga mu nsi mwebali ng'ate tebali na mu byalo bali wano mu kibuga ekya Kampala kuwawangaalira naye oli bw'amusanga ne bamumuwa alaba ng'ayonooneye omwana omuwala ayita bwereere omwana omuwala ayambala olubuto ne luyita olubuto lusigala ebweru n'ayambala empale ng'ekoma mu bisambi bye waggulu si maviivi wabula mu bisambi makkati gaabyo n'akumba
omukyalo omukulu omusanga ayambadde n'emyaka gya 3 g'alina ng'engwe ye azaasizzaamu bw'afuffeti buli bweru yenna atambula tafaayo enkenya ezaalage ez'amagulu alaba nti yakozesa bbeeyi kaifa antum nabbi yagamba ti mwabule baamu nga mukyalimu akasiraamu muliwangaalira wa idha taga shababukum bwe mulikeera enkya nga bavubuka mu mmwe bamaze okunguutuka basusse ekikomo mu bwonoonefu bwabwe wafasadati fatayatikum nga n'abaana b'obuwala bwonoonese olaba ebisiyaga biri mu masomero abaana be balyako ebisiyaga baana bato myaka 18 myaka 15 myaka 2 avudde mu myaka 18 nga omuli ebisiyaga omusubira otya okutuuka mu myaka 3 abireke oyo enkya gw'ogenda okuwangaala naye ng'obuuka gw'osinga obulyaz'amaanyi gwe nandiise nti jangu tukole babiri Abdullah munnange akalimu kano jangu tubeere wano Muhammadi munnange akalimu kano jangu ng'emyaka egyo gy'olaba nti ffenna society bwetyo society egyo tulina abantu balamu babale abasajja abakulu tulina byamuvubuka bokka bokka so nga ffenna tuli mu bangi ne bw'otunula obutunuliza abagenzi ebweru nobaza n'obakomyawo tosanga mu basajja bakulu wadde 10 oba oli awo basajja bonna babeera bavubuka Allahu akbar sallallahu wekitaabu abeere nga atutaasa sallallahu wekitaabu Allah abeere nga atutaasa naye embeera bwetu bwefaanagana embeera bwefaanagana tubeere nga tulongoosa bwe tunaaba nga tetulongoosezza baganda ab'ebitiibwa nga tulongoosezza Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutwokya ewamuneshi watanditandika twagambye Allah w'ekitiibwa tasiima kubeera ng'ayo ky'omudduwe Allah tetwagaliza nk'obukafiiri Allah tetwagaliza kwonoona Allah atwagaliza bukkiriza Allah atwagaliza kujja naye abange tubeere nga tukolera ejjana tubeere nga twewala amazambi Allah subhanahu wa ta'ala gatatwagala getwebaza okubeera nga tugakola tubeere nga tugeewala bwe tunaba tetugeewaze mitawaana gye tuli ate nno mwana watukula ku duniya ne ku akhira bwe tunaba nga tugeewaze tugenda kuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala tugenda kuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala ffenna tubeere ku duniya tukolere ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu wekitiibwa ffenna abeere nga atuwa ejjana omuntu Allah alina gw'anaaba awadde ejjana bannange faqad faaza fawzan azima faqad faaza fawzan azima Allah wanaakusaasira n'akuwa ejjana kali kutanda Allah n'akuwa ejjana wallahi teri kwesiima kusinga okwo teriyo kwesiima kusinga okwo tusaba Allah wekitiibwa abeere nga atuwa ejjana Allah tusikaze ejjana Allah tusikaze ffenna mu jjana naye ajja kuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala okujjako ng'amaze kukola ki kulongoosa tubeere nga tulongoosa emirimu gyaffe yasobe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala tukwatireko tubeere nga tulongoosa kubanga kyo bw'otaakisibye Allah subhanahu wa ta'ala yekwaya kigaba bugali n'obeera ng'olongoosa wonaabeera nga tolongoosezza mitawaana tusaba Allah w'ekitiibwa atukwateko tubeere nga tulongoosa emirimu gyaffe